Okuva gavumenti lwe yatandika eddimu ly'okuwandiika abantu okufuna ndagamuntu, disitulikiti 38 kwezi 1012 eziri mu ggwanga ezaakeewandiisaako zokka. Kino kitegeeza nti bannayuganda obukadde 3,10,000 bokka be bakafuna ndagamuntu zaabwe ku bukadde 6,40,000 abeewandiisa. Bw'atyo Minista omubeezi ow'ensonga ez'omunda Ambassador James Baaba ategeezezza nga bwe bagenda okulekeraawo okugaba kaada zino mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno kibasobozese n'okugenda mu bitundu ebirala. By 15th of June, citizens of Kampala have not picked up their card. They will live to regret themselves. We are closing on 15th of June for all resident citizens of Kampala. Baba era annyonnyodde nti oluvannyuma lwa Kampala bakutalaga ebitundu by'eggwanga ebirala nga bakusookera mu disitulikiti omuli Lira, Masaka, Mityana, Soroti n'endala. Lira region, comprising of Lira district, Kole, Oyam, Aleptong and Apach. The issuance will start on 1st of June, which should have started. Mityana region, comprising of Mityana, Mubende, Gomba, Butambala, 9th of June. Masaka region, comprising of Sembabule, Karangala, Masaka itself, Kalungu, Bukomansimbi, Rakai, Lyatonde, Lwengo. We shall roll out from 21st of June. Soroti region, comprising of Soroti, Kabramaido, Amuria, and Katakwi. That will be from 25th of June 2015. Era bakikatiriza nti buli munnayuganda yenna alina okufuna ndagamuntu okukakasibwa nti munnayuganda era ng'anaabatagirina yandisibwa okulonda kwa 2016 nga kuno kwoteeka n'okuganyulwa mu nkola za gavumenti ng'okujjanjabibwa ku bwereere n'ebirala bingi. The time has come to give priority to our citizens so that they get what they deserve. These cards will also be critical during the electoral process, during the nominations, because only citizens and those aliens who are resident here whom we have recognized will be eligible to vote. Waliwo essuubi nti singa buli munnayuganda aba afunye endagamuntu kijja kwanguyiza gavumenti okutegekera abantu baayo wamu n'okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Jocelyn Nakibule, WBS mu Kampala.